الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رحمه الله باب العقيقة amatinda majivuga Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi tugenda kwogera ku mulyango gwogera ku aqiqa nga tusinzira mu kitabo ky'omumanyi ayitibwa Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi rahmatan wasa kiyatuma Bulugh Maram yatuuka mu mulyango okusala ebisolo yateekamu omulyango ogusembayo n'aguyita baabu al-aqiqa omulyango ogwogera ku kusala aqiqa yateekamu hadithi 3 mu kitabo kino mu mulyango gw'okusala aqiqa ekigambo aqiqa kiva mu aqqa ya'iqqu al-aqiqa kiva mu aqqa ya'iqqu al-aqiqa era nga kitegeeza ku mwako okusalako enviiri kibeta aqiqa kijja nga kina makulu agasukka mulimu okusalako enviiri z'omwana zavudde nazo mu lubuto kubanga enviiri zavudde nazo mu lubuto ze bayita aqiqa zino kubanga zimwako afune enviiri endala era nekijja oluusi nga kitegeeza okusala emimiro gy'ensolo kubanga era bwe tusala aqiqa ensolo bagisala wano ewakutuka ate era ekigambo aqiqa nekitegeeza mu mateeka g'obusiraamu ensolo esalibwa okwebaza Allah tabaraka wa taala otuwa ezadde ensolo esalibwa nga twebaza Allah otuwa ezadde yibayita aqiqa era ngeno mulimu guno gubeerawo ku lunaku olw'omusanvu okuva nga tuzadde omwana biyawunihi tabaraka wa taala an samura radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qala kullu ghulamin murtahinun biaqiqatihi tudhbahu anhu yawmi as-sabi' wa yuhlaqu wa yusamma rawahu ashabu sunan muhadithi ya samura amanyage samura bun jundab radiyallahu anhu nzala ye madina sahabu yo min sigari sahaba muko sahaba bato abali bakyali abana bato nabi yafiira sallallahu alayhi wa sallama muhadithi eno atugamba samura bun jundab radiyallahu anhu amara ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti kullu ghulamin murtahinun biaqiqatihi buli mwana yenna azaalibwa omutango gwe tuteekayo ffe abazadde ateebwe kusala aqiqa omutango gwe tuteekayo makulu omwana wazaalibwa aba alina ebintu bingi ebimukutte mu byo nga mulimu shaitan okuba nti emukosa omutango gwe tulina okuteekayo alime kukosebwa shaitani biidhinillah kusala aqiqa omwana waffe shaitani emuteega mu nteega nyingi tewerabira nti mabega eri mu kitabu nika mulimu hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nga nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam idha arada ahadukum an ya'tiya ahlahu omumwe wabanga ayagadde okugenda eri abantu be ayogere bino bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibu ash-shaytana ma razaqtana ay Allah twesambye ash-shaytan weesambye n'ekyo ky'onoba otugabidde shaytan kyonna ky'onoba otugabidde nabbi natugamba sala nti inquddira fa innahu inquddira Allah abageredde nimbako kyemufuna amakulu ezadde lam yadurruhu ash-shaytanu abada shaytan tekosa mwana wammwe oluberera kakati tutandikireyo okuzaala omwana okubanga takosebwa shaytani omutangira shaytani bemukosa bwetumala omuzaala tumusalira aqiqa shaytani bemukosa shaytani emukosa mu bintu bibiri fi badanihi mubiri gwe ng'akyali muto omuleetako obubenje n'asika amazzi agookya ne gamuyiikira n'afuna enkovu ennene wano n'ayita ku madaala tagasobola n'agwayo eri n'afuna olubale n'emukosa mu mubiri nabbi nti la yadur fa innahu
baba Allah asasidde ne mufunamu ezzadde mu layini eyo la yadurruhu ash-shaytaanu abada, shaytaan temukosa fi jismihi au badanihi, mu mubiri gwe, wa fi diinihi, ne mu bukulu ng'akuze. Era mu bimu kubiyambako omwana shaytaan obutamukosa kumusalira aqiiqa. Shaytaan temukosa mu mubiri gwe okufuna embale n'enkovu n'amabwa ag'obulabe, ate wa fi diinihi, ne mu diini ye ng'akuze, kubanga ate diini yo shaytaan omukosa mu bukulu, mukosa mu bukulu mu kutamiira, buseegu, bukaba, kwambala buntu bwakunamira bantu n'ebifaanagana ng'ebyo. Kati nabbi atugamba sallallahu alayhi wasallam nti kullu ghulamin murtahinun biaqiqatihi, mu bimu ku mitango gy'otanga gwe taata ne maama omwana shaytaani ebe mukosa aqiqa, kusalira mwana aqiqa. Tugayalira nnyo ibaada eno eri sunna, naye tugigayalira nnyo so nga ya mugaso nnyo eri omwana waffe nnyo 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 ebitagambika biidhinihi tabaraka wa taala. Nabbi n'agenda maaso n'agamba nti tudhbahu anhu yaumi sabii, emusalirwa ku lunaku olw'omusanvu. Nawulira sheekh w'ekitiibwa sheekh al-Uthaymini rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ti omubaka sallallahu alayhi wasallam yalonda omwana ffe tumusalira aqiiqa ku lunaku olw'omusanvu, kubanga aba amaze okuyitibwako ennaku ezikola omwaka. Ennaku zonna omusanvu ezikola wiiki, ezikola omwezi n'omwaka ziba zimaze omuyitako, amaze okuwangaalako mu nsi muno ennaku ezikola omwaka omulamba, kyabalonda olunaku olw'omusanvu. N'agenda amaaso nti wayuhulaqu wayusamma, wayuhulaqu ne tumusalako enviiri, ekyo kiri ku mwana mulenzi. Omwana omulenzi mu kusala aqiiqa gwe tusalako enviiri, omwana omuwala tekikubirizibwa kubanga enviiri kyakwewunda mu layini y'abakyala. Naye omulenzi tumusalako enviiri, wayuhulaqu asalibwako enviiri, wayusamma ne tumutuma n'erinnya, ne tumulondera erinnya eddungi ne tulimutuuma. Ekyokutuma erinnya omwana ku lunaku olw'omusanvu kikola ku oyo nga libadde si teeketeeke. Waliwo abazaala omwana ng'oledde erinnya baaliteekateeka weeriri. Waba mulenzi tujja mutuma kino, waba muwala tujja mutuma lino. Ne bwe liba nga teribadde teeketeeke, tulinoonya ne tulitegeka ne libeerawo ne tulimutuuma ku lunaku olw'omusanvu otusala aqiiqa. Ne bwe liba teeketeeke tusobola odimuyita naye ne tulitongoza ne tulironkinga ku al-yawm as-sabi, olunaku olw'omusanvu nga tusaze aqiiqa biidhnihi tabaraka wa taala. Al-aqiiqa sunnatun muakkada, sunna ezitalekwanga. Sallallahu alayhi wasallama nga hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, aqqa an-nabiy sallallahu alayhi wasallama anil Hasan wal Husaini kabshan. Hadithi ile mu Bulugh Maram ne mu Tirmidhi bagireeta. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yasalira Hasan ne Husaini aqiiqa, yabasalira ndiga. Aqqa an-nabiy sallallahu alayhi wasallama anil Hasan wal Husain kabshan. Kwolwo abazzukulu babiri Hasan ne Husain yabasalira ensolo ezibayita endiga, buli omu yamusalira endiga emwemu. Eyo nno hadithi eraga nti tuwaddewo obusobozi tusobola okusala emu, naye omwana omulenzi asalirwa bbiri, embuzi bbiri, ate omuwala n'asalirwa endiga, n'asalirwa embuzi emu. Olw'ensonga nti walaysa dhakaru kal untha, omwana omulenzi value ye si ey'omwana omuwala. Era olubeerera omwana omulenzi ayawukana ebintu bingi nnyo ku mwana omuwala mu bulamu bwe obw'ensi. Omwana omulenzi aweereza nnyo eddiini, so n'omwana omuwala ng'ayagadde okuweereza eddiini asobola ogiweereza naye alina bingi ebimukugira. Tajja kusobola kusoma kutuba, tajja kusaza talawuya, tajja kusaza jjuma, tajja kulembera yidi, ebintu bingi nnyo ebimukugira omwana omulenzi mu kuweereza eddiini. Naye wano eddiini eyawudde omwana omuwala ku mulenzi si kakkanya muwala, wabula migaso egiri eddiini, egiri mu ddiini. Ne Allah ogamba wali nti walaysa dhakaru kal untha, nga tunyumiza ku byafaayo bya Hanna ng'azadde Maryam, wa inni sammaytuha Maryam, we yazaalira omwana we n'amutuma Maryam. Yali alina essuubi nti bw'anaaba azadde omwana omulenzi
ajja kuweereza eddiini nga kitaawe Imran, naye ate Allah n'amuwa mwana muwala gwe bayitanga Maryam, n'agamba nti walaysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam. Omwana omuwala talinga mulenzi, omwana omulenzi aweereza nnyo eddiini biidhnihi tabaraka wa taala. Kati omwana omulenzi tumusalira embuzi 2, omuwala emu, biawunihi tabaraka wa taala. Ku lunaku olw'omusanvu nga wezeza wiiki, amakulu ng'ennaku zonna zimuyiseeko ezikola omwaka, bwe kiba tekisobose ku olwo tukole ku lunaku olw'14, bwe kiba tekisobose insha Allah tukole ku lunaku olw'21, bwe kiba tekisobose tujja kukola wonna we tuna tufunidde obusobozi biidhnihi tabaraka wa taala. Wabula kitamwa okkere ya aqiika ng'obusobozi bwe buli, kitamwa okkere ya aqiika ng'obusobozi bwa ssente bwe buli, n'obusobozi bwa kuba tugisala, kubanga ayinza okuba nga ssente weeziri naye ng'embeera nzibu ng'eza korona, naye waliwo okuba nga ssente weeziri n'embeera si nzibu ne tugayaala. Ekyo nno kya bulabe okugayaalirira aqiika y'omwana biidhnihi tabaraka wa taala. Tujja kutandikirawo. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum.